Webale kubanga okyagobera Red Zone TV agwe ya subscribing ankwebaza webale kubanga okyatambula naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ate naba kubanga osubscribing anja kusaba genda ku Uganda 1 ogisubscribingeko genda ku Red Zone TV ogisubscribingeko n'emikutu gyaffe gyonna gye tutera okubanga tuyitako okubanga tukuwa amawulire. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo njagadde nkuwe updates ezikwata ku musajja oyo kuba abasinga obungi mukirabye naye temwakitegedde bulungi nnyo. Oyo golaba mu t-shirt ya green oyo mwana wa NUP eyabuzibwawo kati ono omulala ayina byakoze kati kambikuwe. Omusajja RDC owe Kayunga district ye Kayunga RDC waayo oba resident district commissioner omusajja amanyiddwa nga Moses Dumba ono nga ye RDC owa district ye Kayunga yegasse wamu ne Diso abeera district internal security officer era nga Diso oyo begasse wamu ne RDC mukamawe. RDC ye Dumba, Diso ye Birasa Kildoni be Kayunga district. Begaso olunaku lwaleero obudde bubadde butambuliridde bubadde bwa kumakyacha kyawo ne bakwata omusajja oyo ne bamuleeta mu mawulire mbu abeeka ebigambo byayogera era ng'agamba mbu ye Martin Lukwago. Jukira Martin Lukwago erinnya eryo be bamu ku bavubuka aba National Unity Platform be bamu ku bantu abaabuzibwawo nga ne twogerera kati tebakyalabikako. Oyo omusajja gwe nkugamba Martin Lukwago ali omu ku bantu 18 nga bobalaba mu kifaananyi n'abalala besobodde kubanga nkulaga y'omu ku bantu 18 abaabuzibwawo nga ne twogerera gavumenti temanyi we bali oba okusinziira ku reports ezisomebwa nga tebali wiringi kubawa abantu baabwe. Jukira gye buvuddeko minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga David Muhoozi yavaayo n'asoma ripooti era mu ripooti gye yaleeta n'alaga nti abantu bano enamba esinga badduka bweru wa ggwanga era tebali mu ggwanga. Kati omusajja oyo gw'olabye yeeyise Martin Lukwago. Martin Lukwago y'omu ku bantu bali abaabuzibwawo abatalabikako. Kati omusajja oyo bamulese mawulire ba RDC ne Diso nti agambe ye Martin Lukwago era mbu yeewuunya nnyo era ye bw'abadde ayogera agambye neewuunya nnyo okuwulira nti erinnya lyange erya Martin Lukwago nze omusajja ow'emyaka 45 nze omusajja atalina buzibu bwonna sibuzibwangawokko tebampambangako era ye ng'ategeeza nti ripooti yawulira ripooti gye baasoma mu paalamenti ne yeewulira erinnya lye era nga yagamba nti ye Martin Lukwago. Kakati ebigambo nno byandiba nga bimukalidde ku matama kubanga yagambye nti I was shocked to find my name on the list of the missing NUP supporters presented to the parliament by the opposition party. Kati njagala okutegeeza ebigambo ebyo byandiba nga bimukalidde ku matama n'abasajja abamuleese mu kamera okuli RDC era yagambye RDC mu bigambo bye agamba nti Lukwago yeewuunya nnyo era yajja n'amutegeeza nti ssebo nze sibuzibwangawokko era nze ndi mulamu yenze aba NUP balimba. Ne kwegatibwako n'omusajja district internal security officer ow'e Kayunga oba Diso amanyiddwa nga Barasa Kildon nabo ne bagamba nti amawulire gano twagadde tugaanike era twagadde aba NUP tubaanike eri ensi nti mulimba omusajja tabuzibwangawo. Kakati ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Desemba lunaku olwaleero bakoze olutuula lw'abamawulire ne bayisa ekintu kino ne baagala okubaako kye bateeka mu bbanga abantu babeere nga bakitegeera. Wabula olunaku olwaleero lwennyini leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era naye azzeemu n'aleeta lisiti ey'abantu 18 mu kaweefube okwongera okujjukiza paalamenti tetunnava ku mulamwa era abantu baffe temunnabatuwa tukyababanja abantu baffe. Kati njagala okutegeeza nti ate era ku lunaku lwe lumu olwaleero Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Rubongoya era naye avuddeyo n'ajaabulula bino era naye n'aleeta obujulizi obulala obulaga nti omusajja ono abadde mupange era abadde yaleeteddwa nga yategeezeddwa ebigambo bukya bw'anaabyogera kubanga bulijjo amannya gatera okufaanagana oba baamunoonyeza nga amannya ge gaagala okufaanagana n'agooli ne baagala okugaleeta nti ye Lukwago Martin era ajjaabuzeebuze oba agamba ensi nti NUP erinnya lyange baaliteekamu buteesi nti n'abantu abalala olwokiroozesa abantu nti n'abantu abalala bandibanga tebaliiyo. Era David Lewis Rubongoya mu statement gy'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye the Kayunga RDC and Diso
today paraded a man before the media to claim that he is Lukwago Martin, one of the 18 missing NUP supporters since 2020. Era n'ayongerako, we immediately shared the man's picture with Martin's wife, and of course he's not their person. She's shocked about the lack of shame, but well, nothing is shocking about this country. Statement ina abadde ategeeza David Lewis Rubongo ya Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform abadde ategeeza nti olwafunye amawulire ago n'ekifaananyi ekyo kyenkulaze ekyoyo omusajja afuddeyo ng'agamba nti ye Martin Lukwago, bo ne bakwata ekifaananyi ne bagamba munnaayi ne bakitwale ewa mukyala wa Martin Lukwago yennyini ne bamubuuza nti nnyabo yono omuntu wo eyabuzibwawo gwe tubadde nga tunoonya, n'abategeeza nti bannange nze oyo simulabanga nako, eyo feesi sigimanyi, nze bba wange mumanyi Martin Lukwago, era n'abannyonnyola n'engeri gye bamuwambamu n'engeri gye bamukimamu. Era n'ayongerezaako n'agamba nti abantu abo abaabuzibwawo okuviira ddala 2 paka olwaleero nga tebannaba kubanga badda oba nga tebannaba kubanga balabikako, akireetedde gavumenti eno eya NRM okubanga eyita mu basajja baayo omuli ba RDC, omuli ba Diso, omuli ba Piso n'abantu abalala bonna. Era n'ategeeza n'agamba nti batandise okupanga abantu kubanga batandise okuwulira akaliro, batandise okuwulira pressure ng'ebasuseeko, kati kino bakikola okugezaako okudivertinga abantu bajja ku mulamwa. Era n'ayongera obategeeza nti mwe mwenna ababadde bali mu kaweefube w'okubanja abantu bano abaabuzibwawo, abategeeza nti temukoma awo, temulekera awo, kubanga nabana abasajja pressure bagiwulira, omuliro baguwulira, kyova olaba nga bapalappalanya ne bayiya amagezi gonna okulaba nga waakiri bateekawo ekibuzaabuza. Amawulire amalala genfunye ku nsonga eno antegeezeddwako nti Martin Lukwago yali musajja muzadde era yaleka abaana 3 bwe yali tanaba kubanga awambibwa, era yawambibwa mu bitundu by'ebugoloobi mu katale ak'ebugoloobi ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2022, era nga kwolwo olunaku eggulo limu baali bamaze okubanga bawamba John Damulira. Omusajja ono Martin Lukwago we bamuwambira yalina emyaka 32 era taddangamu kulabibwako. Kati ne John Damulira ono ye nga kigambibwa nti yali wa myaka 45 we bamuwambira. Era omusajja ono naye ategeezezza amanyiddwa nga RDC ono aparedinze abantu bano, ategeezezza mbu abantu abasinga obungi omuli ne John Damulira mbu bandibanga nabo tebaabuzibwawo nga gye bali. Naye ate tujjukire Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi mu Kampala Metropolitan Area, yavaayo n'akonsidinga era n'akkiriza nti John Damulira tumuwambye oba tumukutte n'abantu abalala abawerako, era tubatutte mu kifo kye sijja kubagamba oba kye sinaba kubanga ntegeera. Robin Anabanja yavaayo n'akkiriza nti ffe tulina John Bosco Kibalama, kakati n'ensonga endala ezeefaananyirizaako bwe zityo. Naye omusajja ono ye aleeteddwa mu mawulire olunaku olwaleero n'ateekawo embeera nti ye Martin Lukwago, ab'eŋŋanda za Martin Lukwago kye beeganye nti ye tebamumanyi nako. Nja kusaba osubscribinge, ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno tutambule.